mukeere mugende mukole okitegeera togenda kuwera ku mwana wa muno omukulusanya ekiro misana okitegeera gwe oyagalidde ojjo ogende kulinga oli mwavu bannange ne laavu bannange erimu akasente laavu erimu akasente wali egibaddemu tegeeza naawe bakuwasa Julie nze let me tell you something subirako mu relationship nga temuli sente kitegeeza gwe kenyini oli mugamba balenzi balekerawo fumbirwa naawe wafumbirwa nga nkola ate nga nafumbirwani nze nali nkola nakutegeera eri walinga olina mukazi nga yalinamu akasente oba musajja lwaki oyagala otegeera njagala abali tuveeyo ndeka gwe kyomanya nze nali mu smooth life yes muki smooth life ekira smooth life kati tokyagirimu nakati njirimu nati nkugambye nali ebweru bweru obulungi obulamu obweyagaza era nga omuvubuka byonna bwe yandibaddemu siina nnyo kinteeka ku station bwina ku girlfriend bannange bannayijuli nkubulyeko akotojja kaddamu nti bakasasula nze banna igwakako nze nasasulanga 1.5 ng'omusajja yakusasulira omukazi lwaki oyagala neba nejuli kale eri mukazi ova kuvuma omanyi lwaki mbuuza nnyo ekintu ekyo ova gamba wano abavubuka nti bali ebweru bali mu kukuula bakazi kyokka ate gwe naawe ondaga ye layini ffeffe naali twali tukola nga nkwasaganya kino ninakwasaganya kino kati nga ye bwasasula ka rent nga gwokola nga ngula ebyo byetagisibwe waka tume tugula bya mwezi twagulanga bya mwezi Judy nyongera okujjukiza munnange eyo yonna gyondabira mu mikolo gy'oba ondabidde nga nyambadde nekanekanya obulungi bwentyo Basham Bridal Collections be baba banyambaza basange wali ku Jemba Plaza shop number K34 woba obanoonyezawo kabayina any outfit kasita kibeera nga mukolo bayune balungi nnyo mu bintu by'okwambaza kasita obeera ng'ogenda ku any function kuhinjira mbaga byonna babikwasaganya tuli ku Fix Shots subscribinga likinga commentinga ba Margarita Juice and Coffee balungi nnyo tugenda mu Ramadan beyune bagenda kubanga bakuwaka juice akalungi bambi tofa nkalamata tofa nyonta ba Margarita bakuwereze bakola deliveries bayina juice yenno wa buli kika coffee yenno wa buli kika banange ba Margarita mutuweeyo ku juice wano ennyonta ebeetuluma nga tuli ku seti twakanywako luli naye lwaki oba tebatuweereze mutuweerezenga buli tuweyo ne program mutuweereze ffe tukyekole ebisigadde mu bitulekere bwe kiri omuntu bw'aba alulaba wano ka juice nga te okitegeera nga tunywa nga tuli wano ku seti CEO Margarita Mukwano yeffe ab'emikolo n'embaga okitegeera bambi tukusaba n'obwewombeefu bwaffe nga bw'otulaba buli lwe tujja wano tukusaba otuweyo ka juice katutwalirize kuba ka juice kamwe bambi kali classe very classy and demure eri munnange twabadde mu Valentine abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi bakyekoze obudde buno Postina mpulira zakendedde mu malwaliro mbu ebitanda byamenye omanyi kiri ku social media ate bannanga abantu benzi nze nakakasizza ensi eno abantu benzi Julie Valentine kye yakoze abantu nze nagenda nenyinyuka nga nda buli omu akunta n'akamuli naye nga banenga nigo ogenda ow'ekimuli kya abantu balina laavu nze eringa bwendi bwenti n'omusimbi gwe neteekamu guno ogw'ekizigo ng'ojja ozunga n'ekimuli kino ekya plasitiiki oba bino ebimuli babirya saagala bimuli kale mbyagala like naye nga biina kye bijjiddeko naye najja azunga n'akamuli onula akamuli kokka okitegeera mbunaye okunjagala onjagala kino ebyo bimuli babirya ate kati okuwa ekimuli abategezeza kulya ekimuli kisimbolizinga la Julie ekintu ekikkusa omuntu nze kati kulwange nga wemmanyi
ekikusa omuntu nempulira nti ndina ejjuli mpulira nteredde naye ogumuli ogenda gumpa enkera gukere nga guwotose ngwere nguteeke kasasiro okitegeera mba ngenda kujjukirako ki ndiyampadde ekimu neddafu naye ekintu kyokola okipositinga nga mpositinga biki era nze just kupositinga era napositinga naye wamma mukwano nze ekimuli nali sikyagala derivareyo nedda lwakuba ebyalimu ebirala byonna nali mbyagala Julie Valentine nze yanyumira ayaya nkotidde omanyi derivare gwe ngeva out country Bulaaya abaana ob'obuwala baŋŋambye basombye postinaz okuzimala mu malwaliro ezo kondomu tebakyazikozesa abantu bakowa kondomu naye mugenda kufa mugenda kufa ekiwuka ate abaana banyirira oli n'agamba mbu simanyi agenda mira peepu peepu bazita peepu nga oli amaze okwegatta weerabira ogwa kumwana omukazi anyirira alinga kinnya ogamba alabika mulamu alimu nantuka bakebeza maaso bannanga obulwadde bugenda obbalu so nga ate obwo obuntu obukebera bwa ttaano naye abantu mune tebavaliwinga naye nze Julie engeri gyenjagala ennyo ennyonyi ndeka obulamu bwange mbwagala mukono newe mba ntamidde kugamba nedda bambi munnange olunaku lwa Valentine twayitako awo ku Sheraton ne tubeerawo ko yali show ya Geoffrey Lutaaya bambi yajjuza Kongs papa bannange wakikuba webale nnyo ate abantu wabayimbira nga bukyali abantu wabayimbira bukyali era tewali yatoma zagenda okwera ssaawa 6 nga oli kululirunabako bannange kamba siwule badiya bannange awo nno Grace Kani we yayingirirawo kazi yantamu oyo ate yakola kiggule kazi aliko ekikyamu wabuli ekigambo kyeyayogera mu kamera tonnaba na ku TikTok nze nali yezimanyi saabyetegeza bulungi naye wano ku TikTok omukazi yayogedde ina ekigambo kyeyayogedde kinene sana kiyisa mukama wano ku mpewo kitegeera naye omukazi anyuma kutwala butabika bannange yajja kusite ku Geoffrey Lutaaya musajja atuwakanya okumuviira wamugoberero banga ayagala ki bannange ate nga atamidde bitya njaga alabika akozesa ebikuba bingi Grace Kani weebuulirire nakugamba luli oswaza omwana wo byokola wenna gwe muddugavu gwalinga ezzike bannange ewambira obusungu kyogamba abaddugavu beetuge